ebikwata ku amanya g'eggwanika emugamba gye mwagala okuteeka siika bane tusanyuse si lwakuba muzene w'omutima naye lwakuba muliramu naye ensonga kale mwebale nnyo bonna Sebo Katikkiro waliwo certificate Owekitiibwa Ssaabawolereza abadde ababuulira n'akiddamu era naffe tubaye tukyogera. Obwakabaka ke kabonero akannyonnyola obuvo n'obuddo bw'abantu abasangibwa mu Buganda. Obwakabaka bulinga amaka mwe tuzaalirwa era mwe tukulira. Batwogerako ku byalo byaffe nti oyo ava mu nnyumba ya Sepiriya Mukasa, Kasanje, Ggombolola, Ssaabawaali, Bukoto, Buddu. Omuntu n'ategeerekeka. Gano mu mawanga ga Afrika ge tulina, Kenya, Uganda, Tanzania n'amalala, twesanga nga tuli mu nsi ez'akatondebwawo abeeru. Abaazitondawo be bafuzi b'amatwale, Abangereza, Abafaransa, Ababirigi, bwe batyo. Kale Uganda yafuna obwetwaze wano jjuuzi emyaka 59 emabega, bigenda kuwera mu Oktoba omwaka guno mu 62. Saate ensalo za Uganda nga bwe mugiraba, waliwo n'abaana b'amasomero wano basoma geography naki. Ensalo za Uganda ezo ze mulaba zaatongozebwa wano jjuuzi mu 1926. Teeberezanga n'ekitange muzaale ne baga nti eyo ye Uganda jjuuzi wano, n'ekitange asunga Uganda obukulu. Kyokka ate ennono ng'eno ebaleese wano olwaleero, ennono ng'eno ebaleese wano olwaleero, n'obuwangwa obw'abantu abasangibwa mu Buganda bukulu nnyo okusinga emyaka 59 egy'okwefuga okwa Uganda. Oyinza n'okugamba ne bweyongera emabega, kubanga mu 1894 Kabaka Basammula Mwanga yasse endagaano ey'obukuumi n'Abangereza. Egyo emyaka 127 tugambe kasookedde endowooza y'okuba ensi Uganda etandika. Myaka 127 gyokka bwe giti, kubanga Ssekabaka Mwanga yasse endagaano n'Omuzungu Omungereza omubaka wa Queen 1894. Ne bw'okizza emabega ku bbaluwa ya Ssekabaka Muteesa olubereberye 1875 ereeta abasomi, kubanga byonna bino ebya Uganda bwe bitandikira. Ne bw'odda emabega eyo ennono ebaleese ebatuuzizza wano nkulu emyaka nga 8 okusinga awo, oba munfuna. Kikulu nnyo okukuuma n'okutaasa ennono n'obuwangwa obw'amawanga ag'enjawulo agasangibwa mu Uganda ng'osokera ku libyo erya Buganda. Kikulu nnyo era nsanyuse kumpi buli omwami abadde ayogera wano abadde akkaatiriza ensonga y'okukuuma obuwangwa n'ennono. Okuli n'oli ali ku nsalo n'ebunyolo w'eŋŋoma naye akyogedde, si kya ttendo. Fenno wano mu Buganda tulina Kabaka era tulina omukisa. Tuyinza n'okugamba gwava butereevu wa Katonda, kuba bino ffe si ffe twatuula awo ne tupalappalanya tubiseewo. Omukisa ogwo tugweyambise tukuume ebyafaayo n'ebyobusika bwaffe nga Kabaka atukulembeddemu. Wajja ekigere we tukiteeka. Waliwo wano mulodde okusekaasa oba oyawukana ku mugendo. Awo nno mwe abajja okukiika wano buli wiiki, simanyi oba mukitegeera oba mukissaako omwoyo, naye mussa ettoffaali ddene nnyo ku nsonga esooka ey'okukuuma, okutaasa
n'okunyweza Namulondo. Toyina ngeri yonna gy'osobola kutaasa Namulondo nga weesulira gwa Naggamba nga gw'okola bibyo, oba nga toyina bumalirivu okulwanirira ekyo ky'okkiririzaamu. Olwo abantu omubategedde bano bwakakeera tasobola na kusamukka. Olina okulwanirira ebintu ebyokkiririzaamu. Era okujja wano okukiika embuga ku nkola eno y'oluwalo oba okkaatiriza ensonga ya Buganda Ssemasonga esooka, kubanga Namunswa enkuyege zimuleetera emmere. Okukuuma, okutaasa n'okunyweza Namulondo ly'ebbanja lye tulina okusasula kati fe abaliwo, abaana n'abazzukulu abava mu ffe basobole okubeera mu Buganda ng'ekyali n'obubonero bwayo obugifuula eggwanga ekkulu, obufuula Buganda obwakabaka. Eryo bbanja ffe ab'omulembe guno ffe tulina odisasula. Buli mulembe guba gulina okusasula ebbanja olw'emirembe eginajja, nga naffe bajjajjaffe basasula ebbanja lyabwe, nga bwe tuyimba wano mu nnyimba zino ez'ekitiibwa kya Buganda, mu bigambo by'ekitiibwa kya Buganda. Tutendereza abaatukulembera, abataatirira nsi, abaategeera omulimu n'omuwendo ogw'okulwanirira Namulondo n'okusoosowaza ebyo ebibakwatako. Naffe tulina okusasula ebbanja eryo. Era temweraliikirira abantu aboogera oba balwandula ebigambo. Tusasula bbanja, tulina odisasula. Era kankubuulire nga benzira ogirabira ku biwundu. Bwe tutanyweza buwangwa, bwe tutanyweza nnono zaffe, bwe tutakwasisa mpisa zaffe naddala mu baana abato, bwe tutakuuma buntu bulamu, tuba tusaabulula ebirungo ebifuula omuntu Omuganda. Era gwe oba tokuumye empisa, era zibasanze abatakuuma nnono na buwangwa, abatakwasiza baana baabwe empisa ntuufu ez'obuntu bulamu, zibasanze, kubanga ensi ejja kubakuba emiggo. Era balisanga abaana baabwe n'abazzukulu ng'ebintu bisaabulukuse, lwe balijjukira ensobi ze baakola, lwe balijjukira lwe bataasasula bbanja mu biseera ebituufu ebyokusasula ebbanja eryo nga mmwe bwe mukoze. Era bwe ndaba awandiika mba mwagala nnyo, kubanga ajja kuddayo abibataputira eyo mu nkiiko z'emiruka ne ku byalo. Baŋŋambye waliwo ab'emakulu bita gwe baalonda atambuza kigambo kino, ajja kubanga ababuulira ebigambo bino. Kirungi. Naye mujja mwetisse, muleeta ensimbi, muleeta ebintu ebikalu, muleeta ebirabo. Oli ayinza okwebuuza nti ebyo bikola ki? Ensimbi zikola ki? Okusooka, kikulu nnyo abantu bamanye nti ssente zireetebwa mu luwalo. Ekitundu eky'ekkumi kimu, ebitundu 10 ku 100 zizzibwa ku ggombolola gye ziba zivudde ziyambeko abaami nga bakola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Ekitundu ekirala kisindikibwa mu kitongole kya minisitule yaffe ekola ku byenjigiriza ekiyitibwa Kabaka Education Trust, ekiyambako okuwanirira abaana b'eggwanga mu byenjigiriza. Ndowooza babadde bannakaseke oba babadde boogera ku by'okuweerera abaana ku nsawo ya Kabaka ebyenjigiriza. Temuvaano nga temwambuse waggulu bababuulire bwe bitambula, omuwandiisi w'eggombolola, kuba ebibuuzo ebyo byonna by'obuuzizza singa oyambuka yeeri bajja bikubuulya bwe bitambula. Naye kuzimu ku ssente ze muleese ziyamba ensawo ya Kabaka ebyenjigiriza. Ekitundu ekirala kisindikibwa mu minisitule yaffe eyagavu. Eno embuga mbagambye nti yaffe ffenna. Njagala n'avudde eŋŋoma addeyo ng'akitegedde nti bw'asanga omuddo guno gusaayiddwa nga wanyirira kulafuuba nakwe
avudde makulu bitakitegeera musaazi oba kwegali kulafuuba nakwe oleme kwebuuza nti sente zikola kindoza mubiwulidde mbibafundizza n'emirimu emirala mingi awo nno mwebale era nkakasa mutegedde nti kyemutoola kikola kinene mu kutambuza emirimu mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Gavumenti eteekeddwa kuyimirizibwawo ku misolo mu nkola ennambulukufu entuufu era singa federo tubadde nayo kyekimu ku byandibaddewo omusolo. Kale awatannaba musolo fe bannyini bwa Kabaka buno bwe tweyagaliramu tulina okwetikka amasanga gaffe. Mukawulidde ako ekintu bw'oba okyeyagaliramu oteeka okukyebagajja. Ndabye abavubuka wano abanaatera okuwasa sibalabye tebaliiwo era omwana bw'agenda wakitalo namugamba njagala kuwasa amuga nti omugole onoomulabirira bw'amugamba nti sisobola nomuga nti ate lwaki oyagala okumuwasa ng'ono muganda wange Bbaale oba atambuza emiggo ng'omukiise ku ssaza ly'e Buddu antunuulidde wano oba eyeekulula oba atalaba ng'omukyalo oli gwe baatulaze oba atawulira ng'abamu abali wano bwe bali abantu balowooza nti abantu ab'engeri ng'eyo be baliko obulemu. Naye kambabuulire kino omuntu asobola okuba nga tumulaba nga yenna mulamu talina magumba gakyama alaba bulungi awulira kyokka n'aba nga ate yasinga okubaako obulemu. Kankaddemu ndoza temukawulidde. Omuntu asobola okuba nga tumulaba nga yenna mulamu talina magumba gakyama alaba bulungi awulira naye omuntu oyo n'aba nga yasinga okubaako obulemu. Mukube engalo oba mukitegedde. Era kambabuulire okubeerako obulemu tekikoma ku mbeera muntu mwabeera naye kizingiramu n'oyo atalina wakyamu naye n'alemwa okutuukiriza ebyo ebimusuubirwamu oyo naye aba n'obulemu. Mu butuufu oyo aliko obulemu obutuufu so si bano Babbaale. Waliwo abantu nze ndabye bangi ng'embiri gyabwe tegirina we gyakyama naye nga bakeera kulera ngalo. Mwe mwali mubalabyeko Ssaabawolereza baayogeddeko babyekwaso ye ku buli nsonga tabulwa kye yeekwasa talina kintu kyonna we yakyama naye akeera kulera ngalo. Abalala baabawulira bulungi ne bababuulira ebifa embuga ne bagaana obigenderako. Amatu gawulira babibabuulidde ne batabigenderako ne bagendera ku by'omu Pantagoniya. Oyo tabana bulemu. Ebibagasa ne babirekawo. Abalala baba n'amaaso nga galaba bulungi bwe gati naye ne balondawo okulekawo bye balaba eby'omugaso ne bagenda n'ebyo bibasuula mu nnyanga. Oyo tabana bulemu. Abantu ab'engeri ng'eyo baliko obulemu. Ate bw'osanga omulema ng'ono Bbaale oba muzibe ng'omukyalo oli oba kiggala nga bano abali wano babataputira balina n'omukyalo abataputira. Bw'osanga omuntu ng'engeri ng'eyo ng'akola ebimuzimba oba ebizimba abalala oyo tetwandigambye nti aliko obulemu. Na bano aliwa aliko obulemu. Kati nno bano abamadifa baleese wano ettoffaali tusobole okukola ekkubo eriyitako abalina obulemu okutuuka wano mu luggya nga tebakaluubiriddwa nnyo. Bano basinga abatalina wakyamu abatafa ku byankulaakulana. Era abanga olina akatimba nno naye ensiri nga yayingiddemu n'ekuluma
nga tomanyi mukenenya n'akukwata, omusujja gw'ensiri ne gukukwata. Naye mukenenya akukwata otunula, eriiso ng'olikanudde liringa lya ngege. Awo ng'eriiso likanuse mukenenya waakwatira. Kitegeeza nti kyangu nnyo okwewala mukenenya okusinga okwewala omusujja gw'ensiri. Bano abamadifa kye mbaagaddeko bavuddeyo. Bino si byakukutira wansi eyo mu bitanda mu bisegguusi. Mukenenya okumulwanyisa Kabaka nga ye munyenye, tulina kuyimirira butengerera ne tubuulira abantu nti bino bye muba mukola, bino mubyewale. Oba abantu bano bitulabanga abaliko obulemu bo bavuddeyo ku nsonga eno. Kati nga gwe omulamba talinaako wakyamu ng'ogamba nti bali baliko obulemu, oba ggwe akwatibwa mukenenya ng'eriiso likanuse. Mwebale kuba bavumu. Mwebale nnyo ssebo abakubidde engalo. Mwebale kuba bavumu n'obumalirivu okulwanyisa mukenenya ono. Tumugobe wano Ssaabasajja Kabaka nga ye mugabe waffe 2-3 wanaatuukira nga tetukyalina mukenenya mu Uganda. Era mwe abaana abato musome. Twagala mu ddembe abalenzirenzi abo abalenzi babalimba. Waliwo omwana yakoze ekitontome wano yayogedde bulungi. Teri mulenzi agenda kujja kukukwana ayogere bintu birala okugjako ebyokuswitisa n'okkuba ebisa akuyita bebi gwe yakuzaala. Ye gwe yakuzaala akuyita bebi. Oba akuyita switi bakolera eri wa madivaani. Naye byajja okkubuulira naawe osekeseke. Mukenenya akkwate. So nga njagala musome mumaleko tujja ntubawe emirimu ono mu Bulange. Nabo ogwa piti oluusi oluga. Era kansookere ku nsonga y'abano be tuyita abaliko obulemu. Disability isn't necessarily a physical thing. If you do not carry out the responsibilities that you are capable of carrying out, even when you don't have physical disabilities, then you can be described as a disabled. Some people are normal in the physical sense, but they don't rise up in the morning to go and work. Others can see, they've got normal sight, they can hear with their ears, but they disregard the messages that would help them. They are very eager to spread rumors which are baseless. And messages that are related to development are ignored by these people who have got normal hearing capabilities. They've got proper sight. Now, in my opinion, those people are disabled. Yet the people who are physically disabled but are responsible for their own development and for the development of the community, like these people in this association called Madifa, should not be looked at as disabled people, because they can take care of themselves. They can carry out activities that are of benefit to the community. The second thing I'm going to talk about is about the need of our culture to protect our heritage, to promote our history. It is very important that people come here at Bulange, headquarters of the kingdom, because when they come here, it enables them to fully appreciate the responsibilities they have as far as protecting the kingdom is concerned, as far as appreciating the culture is concerned, as far as supporting the activities of the kingdom is concerned. So the purpose of Uluwaluwafe is basically to sustain, promote, and protect and preserve our heritage. Oluzungu olujja kuba malamu mwe.